Katwogere ku nsonga za Kadama Omunnayuganda eyafudde ng'aggyamu olubuto. Ono nno yafiiridde e Dubai oluvannyuma lw'okugezaako okuggyamu olubuto olw'emyezi 5. Kitalo nnyo ddala eri abo bonna ababadde bamwetoolodde, omuli mikwano gye, omuli ab'eŋŋanda ze, omuli abo bonna ababadde bamutwala nti nno kya muwendo mu bulamu bwabwe. Bwe bw'obulamu bwe tuyitamu, naye wano ogenda kuyigamu ki nga gwe nkuba kyeyo. Obutambi bwe butinze mbukola nnyo, naye baganda baffe bangi nnyo babuyitako lwa nsonga si bwa buwemu, lwa nsonga si bwa kweyambula, lwa nsonga tebuliimu vibe, ne bagenda ku ebyo ebirimu vibe. Y'ensonga lwaki mistakes west mukyazikola, mukyagwa nnyo mu bizibu, mukyafiirwa obulamu, mukyakola buli kimu kyemulaba nti nno kibasanyusa naye ng'ate kibateeka mu matigga. Yenze Shila aditanga bulijjo subscribinga kweno YouTube channel w'obanga oyagala okubako kyotuukako mu bulamu, oyagala okumotivatingibwa, okukansolingibwa, oyina abantu b'oyagala tutumireko, weeyambise channel eno yennyini tujja kubanga tukuyamba tutumire ku abo bonna b'oyagala nga tukozesa channel eno kuba naawe oli omu kuba memba. Tugenda kubanga tubatwalako mu katambi ka muganda waffe engeri gye yafuddemu naki ekyamuse. Omwono wootayigemu nga gwe nkuba kyeyo tetulina kyakukolera, kubanga okuyiga ate era si kwa buli omu, si buli muntu nti alina okuyiga. Mulimu abatondebwa nga balina kubeerawo bwe batyo muwawa. Katugendeko mu butambi tuwulirize ate era tubeere nga tukomawo, tubeere nga twogera ku nsonga endala. Nzize n'amawulire go siga ssanyu, tuli mu mbeera ya kiyongobero mu mwena bannayuganda bawangalira mu kibuga Dubai wano mu Deira. Mwana muwala gwe bayise Sophie mu makyaga leero mu nnaku z'omwezi 21 atuvudde ku maaso, era mu mwena abalabye vidiyo eno gitambuze ngenda teekawo bifaananyi bye bituuke ku famire ze bategeere omwana waabwe wawaali, so that tusobola okuba tufuna ab'eŋŋanda ze. Afiiridde mu ddwaliro libayita Dubai Hospital, afudde ajjamu olubuto lubadde lwa musajja mu Nigeria. Byonna nja byogera nga bwe biri, mutegeere ki ekyamusse. Obuzibu kwe yavudde okufa yali ajjamu olubuto, naye nga ensobi yabadde ya dokita yamuggyeemu olubuto, bamuyise Dokita Nganda. Dokita Nganda afunye complain nnyingi okuva ewuwo. Oyo mwana aba wakubiri kubakakufa, wakubiri wakusatu kubakakufaako mu complain mu mbeera ze ezimu. Lubuto lwa myezi 5. Simanyi oba oli musawo muganda, kubanga dokita tosobola kukwata lubuto lwa myezi 5 muno n'omuwa buweke ajjemu lubuto. Bakubidde ku makya ng'omwana ali mu mbeera mbi, tutegeera n'obagoba bagende mu Dubai Hospital ng'olaba ng'olaba embeera gyali mutagenda kuwona. Ate ekiwaliwo kimanyi nti olubuto lw'emyezi 5 omwana aba atondeddwa, aba atandise n'okufuna ku magumba kimmanyi, okitegeera. Ezintoki tesobola kujjamu olubuto lwa myezi 5. Dokita Nganda nsaba weeterezemu eyo embeera, era nkugambako nga munnayuganda munnange nti enzoba tonakitegeera, naye si birungi ku sayidi yo era weebereremu. Naye nga mwana muwala tuvudde ku maaso, kibi nnyo, kibi ddala. Naye ng'abaana b'obuwala bannaaye bw'oba ofunyemu obutakkaanya ne munno, basinga omaaza bangi, beerawo olera olubuto lwo, zaala omwana, toze ekyo tekikutta. Oba osaze okulugya mu myezi atisiti ku 2 tusukka ku 2 gumu 2 oba olabye nti naabeera nono omuntu basirya bbeera naye n'emyezi 5 ng'ojja mutolwa. Oba osaze okulugya musaamu yala kujja muto tusaamu manyi sijja kuvunaana mufu yafudde, but abasigadde tuyigira mwezi ensobi. N'amannya ge Gombi bagenda kuba waali ali mu mokyale gwe bajjamuzi batukira ku reception bagambe banoonya omuntu munnayuganda amannya ge yegundi negundi kwanza sikyagajjukira amannya ge, bajja gateeka mu sisitimu then bagambe omuntu wamwali wano kuba yo already waali. Kati kyemba mulina okukola mujje wabajjewo owooluganda lwabajja, yes owooluganda lwe nti oba ndi muganda oba ki yajje agambe nti twawulidde omuntu waffe yafiiridde wano. Abagambe sibimanyi kuba munaye buli muntu akola ebintu bye.
bagambe sibimanyi mpaka sibagamba nti sirina kyemmanyi then nga bagamba genda okiriyalinga poliisi wati byonna nga babawa muntu tewali gwe bagenda kukwata kubanga singa omusajja yabadde azze ate omuntu ajjamu olubuto yekka okitegedde mukwano kino kyakugjamu lubuto sigamba nti waliwo yamusindise nti lugyemu oba ki nti babadde bamuse oli yadde ajja mu lubuto lwe tewali asobola mukwata naye abantu baba bajja. Omuwala ono gwe ntadde wansi gwe mulaba yafudde ajja mu lubuto ate ng'olubuto lwabadde lwa mu Nigeria, olubuto lwabadde lwa myezi 5. Kati wano Kadaama ali mu kiyumba ayagala okufuluma wabweru wenjagalira ompulirize bulungi. Abaana abasinga wano bafiiriddwa obulamu bwabwe bafunye embuto mu bintu ebitategereka ne bafiirwa emirimu gyabwe lwabwe kuba na bwongo butono. Ono olubuto lwabadde lwa mu Nigeria. Kiki ekikuggisaamu olubuto olw'emyezi 5? Kiki ddala ekikuggisaamu olubuto olw'emyezi 5? Genda eka. Olwo olubuto lubeera lukulu nnyo buno obukerenda buba tebukyasobola ddujjamu. Bakadaama mmwe abaakafuluma mu kiyumba abafubutuka emisinde nga be bagoba n'ofuluma mu kiyumba n'odduka kubanga Kamadi yakugambye alina akabedi space mwasula alina akatanda. Nga tolina protection yonna mu bulamu omukwano teweegadanga. Mugende ku Banias exit 2 abo Abannayuganda be mulabawo tebalina kye batalina. Gwe mugambe njagala kunkuba mpiso ya family planning olaba oba tebagireete baba bazirina. Empiso ya family planning wano bagikubira ddira mu 10. Obeera ku mpiso ya myezi 3 weegadanga ne kyagabawo mu Nigeria ng'omanyi oli kwalaali. Abaana mufiiriddwa emirimu gyammwe egy'ebbeeyi omwana n'abeera ng'akola omulimu gwa 3,500, 2,000, 2,205, 2,208 n'akeera ku makya n'afiirwa omulimu gwe ng'ali mu dream ye. Omwana akola omulimu gwa bukadde 3, bukadde 2,800, bukadde 2 n'akeera ku makya kyagaba n'amufunisa olubuto n'amunoonera future forever nadde Uganda n'atandika okusiraana. Ono omuwala abadde atambula n'okucakala abadde acakala. Kyogamba etasobola kwekuba mpiso ya family planning. Nze bane nava ku kwegatta kwa wano. Nze Fatuma olunaku lwe baakebera mukwano gwange ng'alina siriimu. N'afiirwa omulimu gwa bukadde 3.5 bwe yali akola ng'akolera mu Amerika. Miliyoni 3.5 ze ssente ze yali afuna. Baamukebera ng'alina siriimu. Nava ku kwegatta kwe Dubai nalayira haramu haramaini sisobola. Nze no najja kunoonya ssente. Okwegatta tekukoma. Abantu abamu tuli mu future kati. Abantu abamu tuli mu biroto be twadreaminga ng'ogendako ku kyeyo. Ng'omanyi ogenda keera okole, ove ku mulimu gwo, ogende waka weekolere by'oyagala, ove ku by'oyagala, ofuye tuko ogende okyakale ng'oŋŋamba nti Fatuma nfuna lubuto. Ndika ebyawongo. Mwe Bakadaama abajugumbiza abali e Saudi Arabia mbadde njagala kujja Dubai, ninayo boyfriend wange, njagala kuva eno nga mpita Dubai, nga tonnaba genda wa boyfriend kwegadanga. Genda ku Banias ogula obugundi obukebeera weebuli obukebeera siriimu kafifite. Genda ku Banias obagaye njagala kantu kakebeera siriimu bajja kakuwa. Weekuba empiso yo obeere ku mpiso weegatte ne Kamadi mu katanda mu bed space. Okyanoonya mulimu oli mu bed space weegadanga weegaba ebisobooza ku mande ku makyalo aggulo oli mu kunoonya mulimu. Kamadi akeera ku makya genda kukola n'akugulira zino enkoko zino eza 10 ze tusiibako zino nga tulya buli lunaku zino eza 10 zino. Olw'okuba Kamadi agula enkoko ya 10 n'otuula okwo n'olya. Abamu mwerabidde nti mwajja kukola muyina n'abaana. Abaana bammwe mwabava nako. Muli wano muli mu kwegadanga mu bulamu obw'ekisiru. Mu katanda aka bed space bogus. Abamu muli mu katanda mwegatta. Katanda kyako kewegattiramu akakufuula nti oli wa bbeeyi. Abakazi abakulu abaleka abaana bammwe Uganda muli wano muli mu bufumbo obw'ekisiru. Musajja mpasiriza mu katanda. Nawe n'obeera proud ndi mufumbo. Ndi mu katanda. Kabedi kagundi kadeeka. Wave Uganda wajja kufumbirwa. Oba wajja kunoonya ssente wajja kukola. Oyina omusajja w'omu Nigeria weekuba empiso. Genda wali ku Banias gula akagundi babakebera omanyi omuntu gwe ngenda naye mu gundi mulamu. Tetuganye n'abamu bali ku visa zaabwe.
abamu bali mu zikampuni naye n'abaana ba kampuni nabo bafuna AIDS. Mukwano gwange boyfriend we yali akola mu kampani balina okujeberaali ate ala omusajja n'akugamba nti ava jeberaali alukuzi jeberaali oba otomedde Luganda anti bafu bazibu kasi towulira mu musajja ng'akugamba nviiramu jeberaali alukuzi gibwe bisiraani ebiwedde emirimu bafu bazibu. Muli wana abamu mwerabidde nti mwaleka n'abaana e Uganda. Muli wana abamu mwerabidde nti ddala mwajja kukola. Abamu muli mu Butanda kugamba okeera ku makya n'ofumba enkoko n'ofumba omuceere n'olya Kamadi n'akomawo n'akuwujjira mu katandaalo n'owulira nti obulamu bwonna bwatereera. Kyagaba yali eri akola ssente zaziweereza abaana be gwali mu kimu kussa nkoko na kusasula katanda. Gw'olina abaana n'ababo tebasoma. Kyagaba gw'osula naye mu katanda tasobola nagamba nti nakamaanyi ono akatanda mwali ye bakatayina mulimu kamugulira omulimu tasobola nagugula wabula oli mu kwegadanga. Lwaki temufuna embuto ne muzijjamu ne zibattira obwereere? Wano obwabukere ndabukoma ku lubuto lwa mwezi gumu 2. Tebusukka myezi 2. Olaba n'olubuto lw'emyezi 3 lusobola okugaana ova mu kwobwa obukere naye ogenda ojja muto lwa myezi 5. Ekale muzijje mufe we tujja kukola ka RP. Nze bannange nze Dubai ndabandabe bwenkeera ku makya netambulira nengena neneekyakalira. Nze mubuuza abaana abali ku Baniyasi. Nze nsobola kuvaano nengena nentuula ku Baniyasi obudde ne buziba. Nondaba wano nga nyambadde nnyumye ne postinga video yange bulungi nnyo nentambula nengenda ku Baniyasi wali katebe nentuula. Nentuula nenzira mu kkubo olwali nemmala ne ninnya metro yange nenkomawo ewaka. Nemmala ne ninnya metro yange nenkomawo nga saagadde kusiiba waka. Naye mumulooza ffe abatukwana tetubalaba tetubayina naye obeeramu muli omutima n'ogaffe atuma najja kukola. Seki mmonde bw'aba yankwana e Uganda n'azaalamu abaana nga n'abaana nzaabeera bidirira nfaaki kubanga n'agasajja n'agaawano nago tegategeera mudde mu kwegatta muffeffe tujja kukola RP anti temuwulira. Wali nno bano ab'e Saudi Arabia njagala kuyita Dubai ninayo boyfriend wange bangi bazze wano ne babaleka mu Butanda n'embuto. Mbagambye ku Baniyasi metro station exit 2 buli kyoyagala ojja kukifuna. Genda bakuba empiso mu abaagala okwegatta. Genda bakuba empiso yo ya myezi 3 oleke kufa ng'oswa. Emitawaana bwe gityo bwe jazze tetulina kye tusobola kuzza mabega wabula ng'ate era baganda baffe mmwe abajja okukola beera n'ensonga entuufu eyakuleeta okukola. Temutandika kulaba nkaneeno n'eno. Bano abasajja be musisinkana baneena ab'okuddungu baba baagala kubakozesaako bukozesa. Ate bino abaana abatolosi babikola nnyo olw'okuba nti bo balaba bannaabwe bali bweru bagenda mu bidongo bambala obutete batambula buli wamu ne basikiriza abantu abalala ne beerabira nti okufuluma oyagala naye ebikemo ebiri mu kufuluma onoosobola obigumiikiriza. Bw'oba toli mugumu nnyo ng'omutima gwo tewagubuulirira kimala nga tosobola kwebuulirira nga gw'omuntu totoloka bireke kubanga ebweru wasikiriza. Abaana mwagala okwegatta ono yeegatta na mu Nigeria amukubye olubuto okukakana amugambye olubuto lugjeemu. Olubuto lw'emyezi 5 abeera mwana kizibu okeera ku makya n'oluteekamu ebiragalagala nti nno olugjamu nga togenze mu ddwaliro kuyambako era oba ojja kufa. Ebintu we biti mu byewale. Mbaagala nnyo akatambi kanene oba okafunyemu ekyokuyiga komenti nga tumanye endowoozayo ate era teweerabira subscribing okwate ne ku notification bell. Mbaagala nnyo.